kakalamu ogwange sinaba kuweeza ngalo. TikTok ban in Uganda campaign is still on. Tonnaba kola ki? Sinaba kuweeza ngalo. Ate era nabawadde ennaku 9. Manyi batulaba balowoozaako just olwa bagambye mboyo alabika anoonya kumumanya kakalamu gwe oli omu ku bannamawulire abakkiriza nti Nobert events abadde. Wakwata palasi wano. Brand ya Nobert events yakasaasaanibwako emitwalo gya ddoola ekitono nnyo 20. Wow. Katolooza nti noonya linnya lyange balitegeere nga ngamba TikTok evo no. Nze ndi nationalist. Nsonga zonna ze njogera ku TikTok ewerebwe za ggwanga lyonna si byange ng'omuntu nze. Nawe bikuyambiramu n'andaba bimuyambiramu. TikTok. Yes. Etuyambye etambuza waliwo abamagye b'ensanga yaga nti aye TikTok yesebu. Kwegamba bafuna obudde ne batulabirako ku TikTok abamagye abasinga. Kakalamu kino ekintu nja kugerezaako ku kya omuyizi n'omusomesa nti omuyizi wabanga akyasoma omusomesa nga amukangavula ayinza obutamanya bulungi bwa musomesa oyo naye wamala omuyizi n'akula n'abeera wa mugaso mu ggwanga buli wasanga omusomesa wamwebaza kati mujja kunneebaza mu maaso ng'omusomesa kati muyinza obutabitegeera nti nnyamba naye mu maaso awo mujja kunneebaza. Kati waliwo video yafuluma mazima aga Katonda mu ggulu nga kunafuyamuuko eri omuyimbi omu. Muyimbi omu bamusanga ali mu interview nga ya Luganda lukutta akati. Musirikale najja namu approaching ani abadde olukiso kuikolera wano biki. Kati nga omanyi nti yali talwetegekedde oba oli awo oluzungu olwo ne lutakola ki n'alemu okukinyonyola bulungi yali akola awo. Naye ekintu ekyo nakiraba nange kyandibadde nga singa yali TV amazima yagenda kisalamu kubanga kyali tekirabisa bulungi ki tukkiriza naye uncensored work tukkiriza Kakalamu etaddeyo omuyimbi nga bwali tukkiriza naye kyekirese ekyo image kijobeera olaze nga Kakalamu kyekifuula omuvubuka alowooleze mu ssimu y'okubeera omulimu gwe bula lya mirimu wano waliwo ava mu ofiisi yagenda akwata abayimbi video lwaki tetusooka ne tulwanyisa unemployment abavubuka beekuliyetingiddewo emirimu ku masimu gaabwe bwe muba temubabwadde emirimu gye balina kukola kabakole egyo gye balaba unprofessional. Kakalamu neera si nti buli atalina mulimu era agufunidde ku TikTok ati kati beekuliyetingidde nze lwakuba wandeeseeko omusajja ono mwandibadde mwebaza akyalina ensonga za gavumenti y'NRM yandibadde yeebaza nabakumba bulungi mu radio TV buli kyoteeka ku mpewo kimala kusengekebwa nakwekennenyezebwa ki bulungi. Ani afuga TikTok wane Uganda? Kitongole ki ekitwala TikTok e Uganda? Baliwo mu mbeera etalaga nti bakola shows bati bakola bukozi kusanyisanga baba. Nze my main point by the way kubanga yo ku TV ku radio wabeerawo main shows nti eno ata eno morning yo beno biki ejje tambula bwe kanzo ensonga eno TikTok nga omuntu ali nationalist kayagala eggwanga lyange. TikTok has occupied space which was supposed to be occupied by mainstream media. Ewali badde radio TV because radio TV olwokuba ziri regulated ziwe emisolo zigabye emirimu mu bana Uganda bye zirina okukola tebiri diluted by TikTok. Staff Eva Uganda, kampani yakakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okukola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okukola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beetaaga ne ba housemaids okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Staff Eva Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo.
Ssebo oba nnyabo weetannira okunyirira katukwanjulire Hana Saloon esangibwa ku Mwesuga Road Ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saloon. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saloon. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala. Bodicure products zonna tuziyina. Full body massage eri abakyala boka. Waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyooyoote. Gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 702 1010 845 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Saloon, feel at home. Mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okukwata ngo tulaba nnyo balire ddala nkubizo subscribing sharing commentinga sakuno ku mukutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntune mu buli mbeera okola analysis gati akusa kubumbuli ansonga sakuno kuwemu embozi zitali za bulijjo. Nze Kakalamu the answer side eno yisali ku kamera. Tutambula mune banafa ba BYOGERE natural product bakuyambako kuzugamira sukali pressure ulcers basangibwa ku access build. Bakyusiza kati bali side z'emmengo twafunye amaka amajja by the way abanafa ba BYOGERE. Kasera katono nyo tujja kupata tugenda yoko tubalambuzeeko ko wetwaze mu ngeri nina akantu kenjogera wetwaze nga ningazo mukuba dokita naye kale webaze abushijo kwata kikwataganira mpola mpola kujukizaako ku banafa balwazi forestry bano bo bakusimbira emiti mutaka lyowazi obali wagula naye nga tunateekateeka kolera ko project yo yonna bakusimbirako emiti endagiriro zonna zonna na buli kimwe kirina okukwata nga kikolebwa ku ttaka eryo n'ofusa okukwata nga ofuna akasente mu bbanga ettono nnyo gwe ebirinyo sokwate okosa kunamiri wansa screen yankujukiza kwana pa betwina bano bo gundi ya app ya betting osolo kwate ngo tulawo nyini wosinzidde nosolo kwate nga ofuna akasente ko ne bonus ngogezako kubate ngo zifuna kiki ankono batiwo tumiyo bubi so bana pa betwina mbakuzigirira ebisingo ngena kwongera okukwate ngo bitegera mpola mpola nokujukiza kanyapon shop store batuse bitu babijamugwangira US era bitamugwangira Uganda kujukiza ko bujukiza ntigendayo solo kwate ngo fune ebintu ebigumu ebiwangaze bina ne guarantee Star Favor Uganda Limited bano bo batwala abantu bweru era nga basinzira aside z'ekitende wali osolo kwate ngo ugendayo ne bakutwalirako kubagamba nti buli kimu okwata ku sente zo ozikwata ko nga passport na buli kimu kikulimu oba buli kimu nga kikuli mu ngalo so osolo kwate nga okuba ku nambiri wa screen yawo ebisigadde ebisokwata bitambula mpula nene wana Africa Vilika yanja naye aina enteekateeka y'okuyamba abantu abali mu buwarabu bakukyombo ky'obuwarabu awo oba ng'olinawo ensonga ezitatambula bulungi ng'oyagala okwebuuzaako mu mbeera gy'oyitamu ku kyombo ky'obuwarabu osobola okukwata ng'omukubirako ku nambiri wa screen yawo tujja kukwata tutambulira ddala bulungi nnyo kyo yonnaku olwaleero tetera kumala gajja naye ezerwa nsonga nti twetaagayoko ka debate akabeerawo mu ngeri emu oba endala tulaba ensonga ne tugitunuulira naye nga tunabategeera onalowooza atya onalowooza atya gye bujja oba gye badde nga bujja bukoma tubadde tufunanga nnyo shows ezimu nga za bimeeza mu mativi oba ku ma radios ag'enjawulo naye saidi zeno ku YouTube tubadde tetunabakwate nga tuzifuna mu ngeri emu oba endala just naku ntono nnyo bwana Nobert yavaayo n'alaga obutali bumativu bwe ku mukutu gwa TikTok mukutu gwa TikTok gwe tukiriza nti gugezezaako creating abantu bangi nnyo basita mu ngeri emu oba endala ye alaga nti nno si musanyufu n'omukutu ogwo era nga alabira ddala nti guteekwa okuba nga guwolebwa mu bunnambiro kino kigenza okujja nga ensi nyingi zigezezaako okuba ate nga zikwata mu TikTok eno ne ziremererwa Nobert ye akomba kwerima agamba nti ajja gisobola era ajjasobola okukwate nga kintu akimanyawo katandikirewo wenyini ndyokezere wakavunika yanje amanya Nobert events sebo Uganda byogere yes tukwanirizaako ku mulundi ogusooka bulijjo mbalengera nenga akatonda kano ke kaseera kabadde ageza akatuuka omulamu ogwange sinaba kuweeza ngalo TikTok ban in Uganda campaign is still on tonna bakola ki sinaba kuweeza ngalo ate yana bawadde ennaku 9 manyi batulaba balowoozaako just olwo abagambye mboyo alabika anoonya kumumanya Kakalamu gwe oli omu kuba n'amawulire abakkiriza nti Nobert events abaddewo wakwata palasi wano ya Nobert events
yakasaasaanibwako emitwalo gya dola ekitono nnyo 20. Wow. Katolowooza nti nnoonya linnya lyange balitegeere nga ngamba TikTok no. Nze ndi nationalist. Nsonga zonna zenjogera ku TikTok ewerebwe za ggwanga lyonna si byange ng'omuntu nze. Nawe bikuyambiramu n'andaba bimuyambiramu. TikTok. Yesebo. Etuyambye etambuza waliwo abamagye b'ensanga yaga nti aye TikTok yesebu. Kwegamba bafuna obudde ne batulabirako ku TikTok. Abamagye abasinga. Kakalamu kino ekintu nja kugerezako ku kya omuyizi n'omusomesa. Nti omuyizi wabanga akyasoma omusomesa nga amukangavula ayinza obutamanya bulungi bwa musomesa oyo. Naye wamala omuyizi n'akula n'abeera wa mugaso mu ggwanga buli wasanga omusomesa wamwebaza kati mujja kunneebaza mu maaso ng'omusomesa kati muyinza obutabitegeera nti nnyamba naye mu maaso awo mujja kunneebaza. Gw'otudde naye wano y'omu kwalabyeko ku basitanga bakuliyetinga nga alaga nga bakuliyetingibwawo oba nga beezimbawo mu ngeri emu oba endala. Ayinza okuba nga ayawukanako ayinza okuba nga tajja kwawukanako nnyo naawe naye mu ango etali eyo nti ayagala eveewo wabula abadde nga ajja alwanagananga n'abaana abastars abakuyetingibwa ku TikTok ng'agezaako batereeza mu ango gye balina okukwatira batambuliramu Bulisha Cash bonna badonasi abaani bonna badde ajja nga abayingira mu kubayingira mu kubatereeza naye nga si kwagala mulimu gukole ki guveewo. Simanyi oba tutudde naye wanakkiriziganya nti kati alwanya olutalo olw'okubakyusa luganye nti ayagala eveewo oba nedda. So baganda bange abali ku Uganda byogere kansubire nti muli bulungi. Ndi musanyufu nnyo kuba nti ndi ku pano y'emu n'omusajja ono ali mu nnimiro y'abantu ayagala atema omuti kwatudde. Nzikiririza nnyo nti TikTok erina impact nnene nnyo ku bavubuka. However waliwo abagimisusinga ng'era abantu we bamisusinga mainstream. Owulira bulungi? Waliwo abagimisusinga naye TikTok empowerinze abavubuka bangi ejjeyo ebitono bingi esitudde talents nyingi ewadde abantu justice. Tetuyinza kulaba muntu yenna n'omulundi n'ogumu nga gyeri engalabi ye nti essaawa yonna TikTok eva mu Uganda. Ekigambo jabbikendeeza kankubulire kino Kakalaamu kankubulire omanye ebireeta wawodiwo tebiva wala. Abavubuka basobola okwekunga kujjawo TikTok omanye abantu beewadde essanyu. Namba esinga ey'abavubuka eri ku mikutu gimigatta bantu. Abakyala abatunda obuduuka bwabwe eri KCC be yagaana okuba ebipande okuwolesa biki bye batunda munda babirangira ku TikTok. Abakyala ng'oli asobola kuzina buzinyi n'abeera okwo ng'afunye following n'afuna bya marketinga. N'abayimbi bennyini ennyimba zaabwe ziduweetinga nozipromotinga. Oyo Nobert amanyi kiki kye weetaaga okuyisa oluyimba lwo ku TV ensi erutegeere. Tulina TikTok free platform. Nedda kankubulire kino omuyimbi asasula ng'oluyimba lwe si lw'amaanyi era n'oyo asasudde oyinza okulaba nga terulina gye lulaze naye bw'okola good music teweetaaga kusasula muntu yenna kutuulira mu challenge. Ono byayogera gwe tobiwulira toyinamu kyowulira mu musasule basasule basajja b'NRM ekisooka kya byonna anti nkubuulira kya byonna nono w'NRM anti nkubuulira nirabye sitakkiririzaganya nabyo ati nkubuulira nze siri w'NRM mu batuutu ya politics si ya opposition si yaki eri nationalistic based. Nzikiriza nti TikTok ku bimu byayogedde nti birungi gye biri era inako beegasizza naye nze kunnyonnyola ne kugamba TikTok ebirungi byayo n'ebibi bi outweighing oba bizitowa okusinga ebirungi. Ebirungi wibanga gye biri 10 ku 10. Kyawembesinga ne kugamba awembesinga ne kugamba ebitundu 9 ku buli 10 tebisaana kuwulirizwamu nti oba babalongoose TikTok erina kuvaawo buvi. Nedda ssebo wano wentandikira wewa muganda wange Kakalamu okola ku radio sibo kiri oyina mikwano gye gikola ku radio ne TV. Sijja kumenya TV mu bendala. Kakalamu TV okimanyi ne radio muli regulated. Regulated ampuliriza nti mulungamizibwa UCC. Sibo kiri? Kitegeeza mulina abakomako
abasensalinga buli kimwe kigenda ku mpewo. UCC radio TV musasula emisolo ya government wano. Radio TV buli kyoteeka ku mpewo kimala kusengekebwa nakwekennenyezebwa ki bulungi. Ani afuga TikTok wano e Uganda? TikTok kitongole ki ekitwala TikTok e Uganda? Baliwo mu mbeera etalaga nti bakola shows bati bakola bukozi kusanyisanga baba. Nze my main point by the way kubanga yo ku TV ku radio wabeerawo main shows nti eno ata eno morning yo beno biki ejetambula bwe kanzo kusensonga eno TikTok nga omuntu ali nationalist kayagala eggwanga lyange. TikTok has occupied space which was supposed to be occupied by mainstream media. Ewali badde radio TV because radio TV olokuba ziri regulated ziwe emisolo zigabye emirimu mu bana Uganda bye zirina okukola tebiri diluted by TikTok. Tohola ba TV nyingi ezigudde TV nyingi zimulabanga ezitayina maanyi naye zinafuyirwaki. A case in point kumpimpi wano baade bano nalien skin ku kisaawe ofuna bulungi mwenna bamawuli buli omu yafuuka muna mawulire abana mawulire mwenna radio simbe ekutadde genda kasule sikoze nso bijjogerako era naliyo mwe yali agendera ne banna aba TV ndala ne radio TV bwebegenda okusimbula okutwala ogenda ku kisaawe ko incident eteeka mu sente mafuta allowance esonenye motoke bamu abakozi ngaba kati gwe content ate gojja ku kisaawe ku TV wo mutusiza waliwo producer waliwo abamusengeka waliwo nagenda okusoma yennyine nyine kitegeeze guli eryogenda okuleeta lyekenenyezeddwa bulungi ofuna bulungi owa TikTok yali yataddeyo dda nga temulana kusimbula ku kisaawe kati kitegeeza ng'ogenda okutuuka okuva ku kisaawe okuteekayo ekintu kyo kawungeezi saawe emu nga byolaga tebikyalina makulu kubanga baabirabye dda. Chovolaba viewership nyizo okwawukana koko na alina mukatono chovolaba viewership kubanga TV bayina system eraga katukulika abantu bwe bato bali radio yabeeranga ka abantu ngo ina program eyiyo kakalamu nga kubeerako abantu emitwalo ebiri abawuliriza paka kibuga woteeka ko kuluno obeerako n'abantu 13 abalala bali ku kusimu babirabya ku TikTok awo omulango tajja ku radio ofuna bulungi kwe kwavude ne incident gye walabe ya mawulire juzi ono alien skin nga abayisizaamu amaaso kubanga abalaga mu tisimwe mwanfuula kyendi mwe muli nothing to me amanya ina eggulire lye platform ye ya TikTok agenda kudda ku live era mwe ensonga yemusoko kubebaza mwe na TV ne radio mwe bali okumulaga nti tayina kyali yagamba ayagala mboozi yajje London mbwagitunda milioni 5 awategedderevo tino content achali ku TikTok achabulamu katate wahunzi so bitadde ku TikTok kubwerere nolengera you know ebyo chobola bamvude nga TikTok I'm telling you Nobert kati osagala obukewo oyogedde nti ba TikTok aba streaming live kye kigaana ama TV oku streaming live okuwa abantu content mu budde ensonga zisobola bayina kulwanisa teeka government de yateekawo nti occasions temuzi streaming live olaba nti mu public muli mu demand y'okumanyira wa mawulire ensi ekyuse Nobert we mwagisuubira si weeri adabayo waliwo ababyo uploadinga mu budde obwo ne batabiraba mwenna mulina fan base yemu nti muwa ba followers lwaki ompalwaggula ekintu ekituuseewo kati Uganda ekyuse ng'ekintu ekiri Entebbe tulina okukirabira mu second egi lwaki ogamba ku saawe munga gaguddewo ku maja ati nkubuulira kino bwe baba baaliyo nga balaga live ne TikTok alaga live buli omu agende buli viewership esalawaani agenda okulaba ensonga yange eri bweti sinagana ku kya live kyoyogera naye ono wa TV kitamala gassaayo anti kankubuulire ekitegere kibeera filtered ewa TikTok tewali anti kankubulire tewali kasengejja kituufu akasengejja tekaliiwo naye public ekadimandinga olaba nina video gye nalaba juzi awo nga we bali bagenda omanyize alien skin yali agenda twakoma ku Lido Beach saatuuka eriwa ku airport kati waliwo video yafuluma mazima agakatunda muggulu nga kunafuyaamu uko eri omuyimbi omu muyimbi omu bamusanga ali mu interview
nga ya Luganda lukutta akati musirikale najja namu approaching ani abadde olukisa okuikolera wano biki kati nga omanyi nti yali talwetegekedde oba oli awo oluzungu olwo ne lutakola ki n'alemu okukinyonyola bulungi yali akola awo naye ekintu ekyo nakiraba nange kyandibadde nga singa yali TV amazima yagenda kisalamu kubanga kyali tekirabisa bulungi ki tukkiriza naye uncensored work tukkiriza Kakalaamu etaddeyo omuyimbi nga bwali tukkiriza naye kyekirese ekyo image kijobeera olaze nga Kakalaamu kyekifuula omuvubuka alowooleze mu ssimu y'okubeera omulimu gwe bula lya mirimu wano waliwo ava mu ofiisi yagenda akwata abayimbi video lwaki tetusooka ne tulwanyisa unemployment abavubuka beekuliyettingiddewo emirimu ku masimu gaabwe bwe muba temubabwadde emirimu gye balina kukola kabakole egyo gye balaba unprofessional Kakalaamu neera si nti buli atalina mulimu era agufunidde ku TikTok andi kati beekuliyettingidde nze lwakuba wandeeseko omusajja ono mwandibadde mwebaza akyalina ensonga gavumenti y'NRM yandibadde yeebaza bwebaza nabakumba bulungi mukisa Kakalaamu ensonga nyingi kulaki TikTok eno sisaba busabi nti bagikwatemu oba bagitereeze neeveewo Kakalaamu TikTok ekoze kyamaanyi nnyo okubunyisa kye bayita false information bwino omufu atali mutuufu ne ku TV gye kiri ku mainstream naye ne mpapula z'amawulire mwekiri ekyo kiri buli wamu olw'okuba TV ne radio ziri regulated kiyinza okuba nga nenga kitono nnyo kati kankubulire juzi wano Kayanja lindamu oli musajja Muganda juzi wano omusajja ono abeera gundi talaga matono abeera ettako tagalina bubezi anikozi yereno sho yaliro sinabategera uliriza rumbuye mwena muli basajja Baganda nze nze tuzire ne ulire ensonga bwezi nnuma navayo nabika kabaka okumala omwezi mulamba navuma natyobola ekitiibwa kya Buganda Katikiro n'ayogera byonna nenga bya bulimba Katikiro nga bwali mu lukwe lw'okutta kabaka Katikiro nga bwali mu lukwe lw'okugabira kabaka obutwa byonna mubimanye ebyaliwo yabika genocide musalo okumala omwezi mulamba ate nno nze kinnuma ku TikTok nti abantu batuuka ne bibayingira obwongo ne balikiririzaamu ndowooza toli ku TikTok yokka tuyinza obeera wano nga tuli ku TikTok naye nga omanyi kulaki njogera ku TikTok lumbuye ali ku Facebook ali ku YouTube totugyako emirimu mpuliriza kituufu tetwetema omuti nga tukwetema kulaki nnemedde ku TikTok kubanga TikTok bwakola akatambi ne bakasalamu ne bakassa wano katambula ne kasatulatinga within a blink of an eye mu dakiika 5 kabaka bunyensi yonna edazikezi kakati oyo muumba tutulumbuye wali bayimiridde uliriza wali bayimiridde n'alagira abantu bajjeko gavumenti oba abantu beetemulo babette agenda yogera ekintu nga mulaba ng'ebyokusaka nenga information nfu n'avaayo juzi naga nti President Museveni agenda kufa ninga byonna bya bulimba omanyi iki bugenda kukya lumbuye ayogera ebyo ebintu bye abaana bakasalemu akatambi tibanaye kabaka bamusse ebyaddala kati gavumenti ya Museveni emusengeza bugeza omanyi emirambo egiyiza okugwawo eno nsonga gye njogera kati ya security nyala si TikTok kulwaki njogera bwe ekakutira nsobiza abantu kuziteeka ku app kuliriza nti message etambulira TikTok erina amateeka gaayo wabirako ku Facebook nga bitambula weebityo ati kankubulire kyange ne TikTok eriemu engeri gyerwaningibwamu omuntu agiregulatinga ali China ffe tuli Uganda wano omuli ogenda okukolera wano tukyetukwewo YouTube si abagiregulatinga si bawo naye eriregulated somehow waliwo byotateekayo era no offices zikuli next ziri Nairobi naye era kale Nairobi ne Uganda ne Nairobi waliwo enjawulo wakati wa Uganda ne China naye era kale YouTube ogiraba sinaba kujogera kubanga tosobola kusayo wakawoono YouTube ewe ekitibwa copyright bingi nenze ekigambo kya false information kulwaki nkiremerako nnyo nti TikTok ekizibu ekirala kyerina eri addictive in nature TikTok eringa nga bwonayiga okunywa sigala noba nga toyagala kuwulira ng'omutadde oba okunywa omwenge nti abantu batuuka nebalira ddala obwongo nga buli ekitambuliddeko ng'abantu bakikkiririza namu Kakalamu so n'olw'ensonga eyo olw'okuba tugenda kuvaawo nze ntunula mu maaso gye tugenda ng'omuntu ali nationalistic Kakalamu abantu bajja tewali abantu bakwidde esimu yanga nti Nobert okyo ayinza okuba ayina gye bayita accountability gy'alina okugitwala naye tewali
bakuwadde bakulimba kalamu tewali n'ensonga yange bajja kyammanyi gavumenti bwe munalemerera okubayinga idea yange gye naleeze ku tebo ebwo obuzibu bwange nze nkozi ogwange eri wa Katonda nalawuliddeko kawodi akamungola guwanise ogivuddeko dabayo Nobert tubadde wano ku show Kyemanya n'okwambula era sawa yonna nze mbamanyi nabiraba nga babiraze byonna bifu abaana batasobola n'okundaga nga ndi mulogi ndi bwereere abaana byonna babikola ku TikTok no si problem mu TikTok nga bwolaba mu mainstream mwe mulimu abantu ababi kuba gwe okyayogera ku TikTok naye nga tennajja tulina n'emisango egiri mu kkooti nga giva ku mainstream suuna wano yali atwala bakeizi si ba TikTok so nkulaga misinformation n'okumenya amateeka ku buli wamu leka kukozesa problem z'aba individuals abaleeta amawulire amabi okugyawo emmere y'abantu ennimiro y'abantu TikTok ecreatinze abantu ba comedian bano ba Mutolo ne Rasta twandi bategereddewa waliwo TV yali ebawa platform abaddenga jakola bajoze chakala no naye batutumudde ebatusembereza fa batasobola genda mu comedy store bajoze chakala bamiki sums tufani aba bavubuka bandi badde bakuba butayimbwa naye kati baafuna ebyokola obudde abumala mu recordinga video ateke ku app yafuna views nzikirize ekyo kyayogera abana abamu bayina obasuddewa already Katonda yabawadde omukisa yabaddeyo obasuddewa ekyajja yabalala nena jera waliwo bajoze chakala bawa abali speed abavubuka kwe bali bakulakulanira yali ntono yes naye katoka mariachi gojoita ntense ekyuse bya bulimba abana baba performinga wa labayo otimanyi nti TikTok ye creating aba TV presenter kati Phoebe yavawa tawereza luyimba lwo Phoebe yavawa tubere ku facts babiri yes babere babiri omanyi future ya TikTok mu Uganda waliyo no Spark yavawa TikTok yajja no why don't you appreciate that mu covid bili abili lwache toto cha appreciatinga na cha appreciate oganye ngamba abo bali mu bane 10 ngenda sebo kati gwamanyi future kati labayo 10 yes TikTok bweba yakaja in place etandise creating aba TV presenter ba TV presenter bonna kati baddukidde ku TikTok nkubuulira banja abava mu mainstream okudda ku apps ba TV presenters abo bavayo ne ba complaining anti baba wa mitwale meka mukunyigirizibwa kuyitirivu nenda nze nabiraba wano bwayefula CEO wetugenda mukaya nakusinga nakusinga waliwo ensonga nanyini apu yo neze ndowooza tuweeyo ensonga zaffe ensonga ezimu ku lwaki nagambye nti TikTok obuzibu erina okugalibwawo olwokuba nti eri addictive in nature eyina ebizibu bingi byereese ekimu ku byonna ulira ekimu ku byo kyenjogerako era message egenda wa director wa traffic mu Uganda Police afande ni wajira obubenje bungi bweyongedde bavugira ku TikTok abera ku moto kaseri obuvuge moto omutabera atwetolodde uliriza okulya ogenda labangoli amwe akwekanga TikTok zenna n'abakyala bampagidde nnyate ku nsonga eno bamaama bangambye musajja gwe Katonda yakulamikiridde n'oleeta omulamwa guno gavumenti bwe tatuyamba kuluna amaka naye yeewaddeyo gaffe ati omwami bwadde wakaddi agenda okuva mu mmotoka ayingire waka oyo ayina emmotoka oba wapiki ajja ali ku TikTok anti nomanyi lwaki awayi n'abuuza abe waka n'abira ku TikTok omanyi singa nayingira ekisenge ngali ku singa tali ku TikTok ogenda ebizibu bya family mwebaza puliriza eyagenda ku TikTok yandigenze mu njaga yandigenze mu kibanda yandigenze mu kuwagira mani yandigenze mu matatu okimanyi nti n'obulindiro obuliri omukyala atunula nadda ku TikTok oyo n'ateeka yafoni mu matu kina problem olusozi lw'owala tayinza kuluggusa kankubuulire kati Nobert kankikubuulire kino kyetubadde tupulaninga ffe tugenda ku outraininga abantu abafunye ebirungi ku TikTok bw'omanyi abaana b'abendi bwe baali bafa luli obwavu nga beekulietingidde emirimu bo bennyini ate mu 7 kyatukubiriza okubeera
bakiyita batya okutondawo emirimu ate kye batukubiriza omuntu yeetondeddewo emirimu atandise okwezinyazinya bamaketingirako engoye atunda bintu bye kati TikTok okyagiraba kuba naba misinformation naye abasinga okugikozesa be bamaketinga tewano tewaliwo kintu kya advertisinga business nga TikTok kistude etutumuli abantu bange kirala kireese justice batya anti kati gwaka video linda kalaba nga TV emaze kukubira eyakoze injustice bakulage ne TikTok ekaleetanga bwe kali okufuna side ye kibiki anti adabayo no tewali kibi ne side ye waliwo akantu akakubi ng'oyina TV inosoka okunoonya eyakwogeddeko oba nawe kikyoyogera ku nsonga eyo bwemba mulina mu influence emugaawo oyo naawe tujja kubimaliriza lagalaga bino gali munnyo kyekubiira ebituleetesa amawulire ago ebiseera ebisinga kubeera kugonjoola naye obanga mukkiriziganyiza nga tebinagenda ku mpewo n'ogamba nti nze tugenda kwekwatagana n'ono bannayuganda mubakweka ki okikoze lwakuba YouTube eyinako obukwakozo b'amateeka gekola ki negoberera lwaki okikoze nti era alina message yagaleberedde libadi tewandireese Nobert yekka oba tewalireese oli yekka ofuna ekitali ku TikTok bwaleeta omuvumi yaleeta muvumi yekka abo be babi nakugambye bali ate bali 9 ku 10 ati kankubuulire kino be babi kakalamu TikTok olwokuba nti infringinga ku privacy y'abantu n'okutyobola n'okwonoona ekitiibwa ky'abantu abamu tonaba kutegera ku bantu TikTok bakosezza gwe weebuze ku bakyala nga Mama Fina ajja kunnyonnyola ne bakulumba ku TikTok ne bakuwambula bwe bati ne bakufuula bulere Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany ng'okyakola emirimu ebiri kwesatu okweyimirizaawo okola akaseera kawanvu okola ku weekend okola ne ku nnaku enkulu tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo omukisa guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business kolera awakaawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flax.com oba tukubire ku +1 925 214 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga teririiko kintu kyekiviiriddeko ekibbattaka aba Rwaz Forest Limited bazze okukulaakulanyiza ettaka lyo nga bakusimbirako ekibira ku miliyoni 3 zokka bakusimbira kalituuso w'omulembe payini oba emisizi olwo ne bagirabirira omwaka mulamba ate ku miliyoni 2.5 bagikusimbira era ne bagikulabirira emyezi 6 miramba ate ku miliyoni 1 bakusimbira era ne bakusomesesa omuntu ku gurawundi agenda okulabirira ekibira ekyo olwo n'osigala kubeebuuzaako eri gwe alina ekibira nga wandyetaaza amagezi gonna na timu y'abakugu esobola okutuuka ku kibira kyo n'ekuwa amagezi ag'enjawulo okukulaakulanyamu ekibira kyo n'ebintu ebirala bingi oyagala nd'okweza omulembe omuli kalitunsi payini emisizi nga kw'oteeka ebibala ebirala byonna babirina bakufunira n'ettaka ery'okulimirako ery'ekyapa oba ery'ekibanja Rwaz Forest Limited bakutegeeza nti sizoni y'ogw'omunana yatandise era ng'osobola bakubira n'obuukinga kati ne bakuteekateekera nasale bediyo batuukirire kati ekasangati ku buyinja zone oba osobola bakubira ku 0776 99 16 03 ate ngeri ne ku WhatsApp osobola n'obasanga ku YouTube channel yaabwe ku Rwaz Forestry Limited. TikTok ayongedde okupromotinga obusinike yeyembeera y'obuwemu ngenda tandika okuleeterayo ku baana abamu abafuuse basita ku TikTok otuleko nabo bali 10 ku 10 abafunyeemu lwakuba munsalayo nga sinaba kumala nsonga yange TikTok ekuleetinze obusinike nti omwana amanyi okubeera sita ku TikTok alina kuwemula alina kuvuma ebigambo bingi byakola ki ofuna so n'olw'ensonga eyo olw'okuba ffe tetugenda kukkiriza obusinde kubanga ye omwana omulala ali omwana omulala ali mukulu ajja kulowooza nti it is the normal okuwemula it is the what it is the normal tebanaba kukwambulira muzaddewo we bati abaana batikkyembuuza olusazi luno lowooza ogenda lugusootya wawa otuuse anti nabawadde ennaku 9 nga nnyingi si myezi 3
nja kuba ninawo answer namwe gye mulabirako ddala. Audio etambula si yeggwe. Tewali audio gye nayogedeko nti ate nga buli lunaku nabadde gulo nabadde ku TV. Era oluvaano na TV endala 3 zengenda. Zinawulidde ogamba mpanisi. Nze abaana nze simanya abayaayawo gye bajja audio. Naye basajja mu TikTok ewummulege mazi. Nokati ebyo bintu tosobola biteekayo gwe biri ku YouTube yo. Bakugasse. Abaana bangasse simanyi sinabiwuliza naye bangamba mbu wawanise. Wakaiti olaba America eremwa TikTok nzani no bati wawe. Ate bali bakatato ensobi gye bakola America TikTok yagigonza. Teoperating. Australia teoperating. Bagamba ne Canada baba stopping. Oba nfuna bulungi mwe munake mutanda bakutegeera. Kati kambanye nyolo wa manda ba omulungi agalo okuyiga. Bajja kuntegereza. TikTok eno giraba. TikTok infringing on people's on privacy ne security yeggwanga mu kyamtamanyi. Kakalamu gwe wogenda okugira app ya TikTok. Oteka mwe namba yesimu bakusabye bya mabingi email obiki. Awe wafudde nebizi kuba abana abali mu IT banji. Batapinze ku TikTok ne babeera nga basobola okujja mu account yo ne balaba ebyamirisinga. Wavudde obufere bwolaba obusinga. Oli nakubira omuntu wontu wangu desene nenge namba yagijje ku nebe bibaddewo kubadda TikTok. TikTok ekozeseddwa era mukama we bale nyongo no musajja waliwa. TikTok ekozeseddwa nga platform yo kuongera obufere. Ate Calvin mufere. Lwaki njogera ku ekyo? Lwaki njogera ku ekyo? Bana ina business gyakola. Y'abaana abagende bwe. Eyo business yo kulanga ndi njagala omuwala je wanse mu company yange. Tosobola gitwala ku TV fwa. Naye wa TikTok awandikayo buwanisi. Omusawo Muganda awandikayo buwanisi. Nata ina ddagala ngagenda kulunga bulunzi ttaka. So nga TV ne radio gwe wano ku radio ya Musimba. Boleta wakalango nti ka company etwala abantu bwe. Olwokuba balina amateeka abadiyogere UCC yabagamba osokanga kubuza license. Ya ministry ya gender ndireba. TikTok ani agibuuza. Temwala byo musajja juzi wano gwe bakutte yadde atunde ddagala mwawonya sirimu. No olwokuba TikTok agikozeseza n'ayongera okuloga obwongo bw'abantu. Naloosa abantu nti bwalunga ebiti bino awonya sirimu. Nkuddemu. Linda mu. Ekyo kya license nimbye kale nziramu. No tolimbye. Ne TikTok kuliko office. Uliriza. Bachairman b'ebyalo. Yes, balangirako bakuwa location. Waliwo transaction ezikolebwa ku TikTok. Wolaga jjalidde oli operating mu kitundu kyo nga talina license. Anagaana atyo kozesa omukutu gumugatta abantu. Ono omusajja bannayisi mulabanga. No, office meka zina license kuno nga zitwala abantu yagezi ngende mabega. Abavubuka bateeka office wano mu kibuga wakati kali kwapata kugundi zino. Polisi lwaki teyababuuza license? Uliriza kwa Kake. Ne basoloza milioni nnyanya ku baana baali 16 ezo sente mekazi zebatwala. Nanyini Kake yababuuza license ku TV. Nanyini Kake tatabayo nanyini Kake wotabuuliza gwopangisa license erwa polisi yo mu kitundu chairman ekyo kyoto kinenyenyiza nnyo musajja natabayo landlord wano manyi kwerinda ebitongole bye tulina nyinyi zikolebwamu ebyambioni landlord tafa kale landlord tumuveeko iso piso giso simanyi polisi RC1 bikola kinga omuntu operatingira mu bumenyi bw'amateeka olemye okunde julatinga direct wonsobola okunzisinkana onsange ku app TikTok eve China embuza license nga wano we operatinga tebajimbuza bitandika asoko biwereza information ye muntu asoko wawansi anti kati mfuna bulungi fakati yo muntu wawansi oledo obongo be wabuyingiza mu teno company ya senze wano bajiranze abantu bafa abamutemana nti no waliwo license waliwo bikiba bimanyi labayo soko nge milioni 5 uliza kamala kino oliyabye milioni 5 no gama chairman bamuwadde milioni 5 ati katika malayo kino ate akikolera mu mwezi ogwo Nobert lwaki mukifuula kizibu nnyo omuntu okumutegeera nti ayine emmundu ne mutakifuula kizibu nnyo omuntu okoperatinga nga talina license singa bawulira buwulizi lugambo nedda njagala anenya mu China olw'obutabuuza ba advertisingira ku TikTok license n'alema okunenya ababa hostinga n'ababawo obukuumi lwaki tebabuuza bantu abo license we bagenda kukolera sogede license yo kanjogede emirimu mingi gwe singa okola ground work tuve ku license kinene
okimanyi nti waliwo n'abalangirako bizinesi n'engera za bufere nagamba weereza ku mobile money tukole delivery kati kankubulira kino okyali kubalanga naye eriyo n'abatukubira direct bo bakisesinga batya information ya ekyo kirala kati nze wembanyo buli kumulagajja bulwa security Jogera ku TikTok byeyongeddeko kola ki? Ensonga za Nobert nziwulidde. Era obudde bwabufunye. Mbadde ngambiraba nga sinabategeera kigendererwa ki. Akombi alumye wansi ne waggulu ayagala iveewo. Olusozi luno olaba analuwangula. Andi ngwambe yesibezi. Kubanga abafunye ebirungi ku TikTok tebali wiringi kudda mabega. Omwana gwe bawo obulango. Omwana yava ku TikTok ali ku TV nakutunula wano Nobert nza kutaaso kukwata ettayi. Kati mujenga muzunga mpola nze nkubulira banegezeza mu nkubulira ranjagala mponi wali omwadde obumonde bulumazeyo natali apu kakalamu apu esobola okuyira abantu bali enisikini emitwalo egi and that is my concern now. Toyinza kujerijjako Nobert gosiro my brother kakalamu awo Nobert gosiro my brother nedda katutogera kusinga ani alese mulamu tunyumyemu nga bakomule kakalamu ye okimanyi nti gwe government ya Uganda bamugalire kubo ambuuza ngamba government okimanyi ku kintu ekyabaddewo ku Freedom City we yambala engatto za government singa ekintu ekyo kyawuliriza ati byonna byonna abayivu babiwandiikako tisinga embeera eyo yabaddenga singa embeera eyo yabaddenga yakwekunga kutujjako nga gavumenti abantu abo tubadde tugenda bakolera ki abo abantu osobola bakuba amasasi n'obamalawo emitwalo 3 temukirowoolezanga mu ango bwekyo no n'esimu ino gita nayo yeetayengo njawulo zenina gavumenti yo lwaki tevaako njawulo gyenina nze ndi academician kakalamu uliriza bwesibanyomye lwaki gavumenti ebeera mu kweraliikira kugijjako buli kaseera gavumenti kyeyina okulowooza olw'ensonga yekyali mu buyinza tesobola kulowooza tukoze tutya okwegatta ku buyinza okubeera mu buyinza ng'academician ebyo byonna byonna nze mbirowoozaako nga bwe nagambye nga historian omusomesa by profession ate ntunula ne ŋŋamba ku bye nasoma mu byafaayo ebyaviirako entalo n'entalo olaba TV kye bayita all over the place kyaviirangako embeera y'obutabanguko ate olw'eno erina speed esinga ne place almost like eringa nga wegaba masimu speed ki 5G esinga ne 5G gweno wali okirabye ewa TV yawe mobilizing masses mu tosobola ku mobilizing abantu mu nnaku 3 n'oleeta abantu emitwalo 3 ofuna bulungi omanyi ky'abantu abantu olwokuba tewali organization nnungi nga kivudde ku TikTok tewaliwo proper planning singa bulamu bw'abantu awavawo yayogera ekigambo poliisi yabawa olukusa kweyo embeera poliisi ekitegeeza asooka n'ebitunulamu byonna anti muliriza mweyo embeera nze nga academician neebuuza singa that kind of situation went against government mirambo emeka egyandigudde naye tekyaliwo katonda ati nze kandowooze ngaali mu gavumenti kakati emirambo egyo bwe gyali gudde nze ali mu gavumenti era gyali giguddeko abakulu abali mu security mweyongera okwetegereza ensonga yaabwe ne luli eri Abitex yategeka ku Freedom City bwennyini waali ali enskin talangidde ku TikTok alangidde ku mainstream abantu 10 ne bafa gavumenti ne compensating ekyo kirala nti kyeggambye era baali 10 gyabwe gy'omulimire naye nkunnyonnyodde singa ng'academician ku TikTok tewali yafa uliriza singa embeera eyo okumobilizing ba kukiri abaze bafa bonna ba mobilizing ba TikTok ngambe singa embeera eyo abantu bajagitegeera nno naddala bali mu security because ebyo byonna bina mulimu gwabwe si gwange nze just have acted as a whistleblower singa embeera eyo yaturning against government oli najja natateeka mukulowooza nayimirira kusenye nagamba abaaye eki mumanyi nti no nga bwe tuli wano tulina amaanyi agajjako gavumenti nti twakiririzeemu ne bomu zizo nzibawadde ngeza bugeza because byonna olina obirowoozaako abo abantu waali basse n'omalako nga yigwe gavumenti ye bwe waali basse waali badde osigalamu mu buyinza
no kale TikTok okuba yasobola okumobilizing abantu mu nnaku 3 gavumenti bozinga namwe obuyinza mwabukoowa bwe nasigalawo ng'obuyinza mwabukoowa. Lwaki tokirowooleza ku side emu nti TikTok weba esobola okumobilizing abantu abo mu nnaku ezo ne bakola ekyo, gwe lwaki okirowooleza ku byabufuzi? Lwaki tokirowooleza ku side eno? Tulina ne wetulaga oyogera ku byobufuzi kambyogerereko ddala gobireesa anti kankubuulire maaso tulina wetulaga kati omuntu olwokuba teri regulated oli ajja kuyimirira kole akwata ebintu ebitalina nakukwatibwa ku TV byotayinza kulaga ayinza n'okukuma omuliro mu bantu ne batandika okwetingana amajambiya na biti anti olw'embeera eyo abantu bwe baba babugumye gwavuddeyo Nobert abantu bwe baba babugumye tebeetaaga TikTok. Wano tubadde n'okwekalakaasa okwenjawulo kuzze kubeerawo nga bafuuwa na bufuuwi firimbi woko tuwaaka tezamobilizing bwa TikTok. Kabaka ng'agenda ekayunga tebyali bya TikTok. Otegedde oli mutu kayanja naye yalina empewo eyiye nga ye Bobi Wine we bamukubira mu Arua tebyali bya TikTok. Tumanyi nti embeera ya mobilizingibwa tumanyi nti bajja kunyiga kuba byayita ya mobilizingibwa oli yayogera bwogezi nti kabaka bamuganya ogendewa ekyogerera ku mpewo za CBS tebagigala ne TV zonna ogenda zijjawo ne radio bwe bateesa ne bagizaawo ng'erina ki kyeŋŋamba ani aggalawo TikTok eyi ani aligiregulate nga wano wako kugiggalawo kyemmanyi gavumenti esobola gavumenti esobola through UCC esobola ogiggala naye ani agiregulatinga TikTok teyina buzibu mulemeddwa kuregulatinga abavubuka kuba wa byakola kyenkola bwenaba tebaningiddwa otama mutikwa otudde bwenaba tebaningiddwa nga gavumenti eyambye TikTok atenze kyennakoze kigenda kwongera okuyamba ba TikTokers. Okimanye Nigeria nasomyeko nga TikTok ina agikulira mu Nigeria nga mugagga TikTok esasula abana be Nigeria ne LT esasula wano. Kati TikTok exploited okimanye they are only exploitative in nature. Goteka ko data wa mitwalo simanya akulia president wa TikTok asimanya ani omuvuko oyo. Yakula bwati ayambala galubindi za black linya limbuzi yagambye mbo lunako akozesa emitwalo 5 data olira mwakozesa data emitwalo 5 ne weunye ne weunye abo benyini bakugamba mu TikTok mbo tebalina mirimu funa bulungi olwokuba exploitative ni amagoba gonna ge bakola gagenda China ate mweze musoloza ku OTT biri wano gavumenti yezinde bwaba kitunuulira side emu kati kankubuulire njagala osirika enkunnyonnyole TikTok eyamba eti omuntu gavumenti egifunamu emirundi egi omuntu wagula data teri ali ku TikTok agendako nga talina data kyekisooka amala okugula data we ne bamunyuunyuuta kyekisooka ekyokubiri TikTok eyamba omuvubuka ono eyandyenyigidde mu bintu ebirala ebimenya amateeka okubeera ku ssimu ya concentrating mu nju ye. Tulina ennamba y'abaana Uganda bayitirivu abatalina mirimu n'abali ku mirimu ng'abali ebuwalabu nga beetaaga ebibasanyusa n'ebibabeeza ku mirimu. Okimanyi nti TikTok ng'oggyeko okugamba nti eyamba bano bokka abatalina mirimu okwekuliyetingira emirimu wabula n'abo abalina emirimu nga balina ekiwuubaalo nga baganda baffe abali emitala w'amayanja naye nga ne be bakolera tebamanyi bye boogera badda ku TikTok okwewummuza. Bw'ogijjawo okimanyi nti ogenda kwongera ebizibu bingi kwabo abalina emirimu n'abo abatagirina bonna bagwemu akajja bangu. Okimanyi nti ekiwuubaalo kisobola okulemesa omuntu omulimu. Kati ate TikTok kyekoze baana baffe babonyabonya baboosi baabwe eri kinene nnyo. Abaana baffe tebakyakola babeera ku TikTok. Abatali bakozi. Because it is addictive in nature. Abatali bakozi. Omanyi ku lwaki abawalabu baatuuka abaana n'abawala ne babajja ku wifi z'awaka nga yeegulira data. Tebalina data. Nga yeegulira data. Ati abawalabu tebalina data. Data wa mitwalo 10 omuwala n'amunywa mu nnaku ezi. Oba muvume. Nege mazima. Kituufu. Era bagenda kuvuma. Weewaddeyo. Muvumbe mwe mumanyi. Ate kankubulira kino bye mundiizo bekiwala mwe mumanyi. Bw'ojjawo connection ya TikTok n'abaana tebakyakola.
oba okoze Buli tuve ku baana abali ebweru bameye tujje wano e Kampala wano abantu bali mu ma offices tebakyakola abatali bakozi wano kati amasimu gasigala abatali bakozi tebakyakola naye yaze ku mulimu ng'amanye ekimuleese olwakuba eri addictive ni otazafi abakuvume bebamanyi mbu ekiwalaata kirina kyabwavu bannaye temundiisa badde bandiisa ku lw'ekiwalaata mundeke Museveni yakuwadde ssente tewali oba ekiwalaata kyabwavu ate kino ekiwalaata si kyabwavu ekirenge ekyobwavu kiba kiveeno kale nyinza okuba nga siri bulungi naye siri bubi nnyo Kampala eno siri bubi tosobola kukola brand mu mwaka gumu ng'oli bubi alowooza nti nonoonya kyakula nalebe noono simanya godfather anzungirako oli mu kulanga busimu owuliriza alanga busimu ali mu kusimanya kulanga bupuloti bwagamba nze munoonya kyakulya abavubuka baleme kutumanyiira ate kisusi onaasalamu kasaze naye naye nga nvuma abo be bali mu kunvuma muwala wange 10 yanvumyo kamala ate nanze badanga muze ebiri bya kamera nzisooka onjokyeyo kati naye nagamba ku TV nti Nobert anoonya kyakulya sinoonya kyakulya okomye wasine wa newenze wano size na byakulya oze nabyo oli toka sani kei oli sami lasta gwa mutadde mulanje era lasta ngenda kuone package ya mtolo lasta mujibu lasta tamusa nkubulira era ebigambo bino njagala bikusubirira muganda wange naye tugenda kukola shiba luno olusozi walinye gambalagala TikTok employees abantu soko omukubiri kyekisooka ewadde abantu essuubi ewadde abantu emirimu ejjeyo abantu abaali banyoomebwa econnectings abantu abanaku kwaba abayamba muzeeyi Jemba wano tetwandimutegedde lwa mikutu lwa migatta yayambibwa atya nga ne kati nze ne KAKALAAMU ne tumuzimbira ennyumba twali bakukugulira kuzimba kayumba yes yandikibadde mu lube anti kyekituufu awo yakoma weewo ate serebu si serebu naye yamuwa essuubi yamuwa essuubi TikTok esene industry yaffe ya entertainment kali abayimbi abali bayimba ennyimba z'amagezi alowooza kati tulina kuyimba kiyitawo olwokuba oli omwana agamba enyaanya kokonyo ate kati abayimba nga kabisi kandagala omulungi obwongo kati omuntu nga Edikenzo sita eyayimba ennyimba zonna zemumanyi ez'omulamwa omwaka oguwedde mwalabye agenderera mbuzi kubeewe pwa wepwa ayagala kikola ki abantu bye baagala community ebyaniriza Kenzo muwagira era muyimbi w'amaanyi era ayimba bulungi era n'ekyoba president wa federation akikoze eki naye nkugambye olw'okuba TikTok esiriwaza it is addictive in nature Kenzo yayagala ashiftinge dimension kati ensi ekola ki ekyuka kati kikobe wodi Nobert tipwapwa zikube wepwa eno yeriko wepwa nenga akajja kuti era TikTok ebyono mukyale yali wa charge emyeze ngoli ku research ngadi ku research kabavume gwe ana atusa ne wasoma liridde kale katubatibule tweyazanyo okujja tata tweyazanyo ne yazege obola tunafuna yo mwaganya ne tuddamu ko ne tunira luno lutalo luliko kati kankunyonyole era nga tumaliriza ngo zonna ze walidde yenda gama nti rama akulimba olwensonga za byonna mulimu abatajja kugenda buli muntu step kati kankunyonyole buli muntu step gyayitamu ayita mu kufa okuzaalibwa ku kayo level ya kufa nenga ebiwazi bifirawo asibimanyi buli level joyitako atwababa abisatisa nebagatta gata zisimanyi babikola eremwa sina yogerako ndino nzugundi ate America tennalemwa naye tonna bakolewa yajjako TikTok America naye tonna kuwanika ngenda ndi muwanguzi twakatambula wiki eji wiki eji ku myezi 3 tunakabawo twakatambulako ennaku 6 tunakosa
Umwadde 10 nga yeetoolera.